Eggwanga lyonna nga lyegasa okwefumiitiriza ku lunaku lw'abakyala b'abakyala bakola ogw'okwasa amayinja e Kawanda mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso lubasanze ku mirimu nga bakakkalabya. Bano tubasanze mu Kasana Pereketya nga begattiddwako atwala abakyala bakristaayo abafumbo mu Buganda Josephine Kasaato. Bano balomboza okusoomoozebwa kwe bayitamu nga bakola emirimu gyabwe. Engeri gye tuludde nga tukola muno tulina ebinnya gye tujja amayinja. Kati ebitusoomooza obudde obw'enkuba tufuna amazzi mu kirombe muno ng'ebidiba bijjudde. Tusoomoozebwa kuba tetulina pampu zisobola kukuba amazzi ago kugajja mu binnya. N'ekirala tubeera n'obuvune bwe tufuna ng'amayinja gano bwe gati tetulina biziba maaso gano. Nti butukuba amaaso abamu ne gavaamu abamu ne gafuna ensenke bwe bityo. Bagamba abagula amayinja gano babadondola ekigenze ewala ekikyabasibye mu mbeera embi. N'akabeeyi k'amayinja nako katusoomoozeza ddala tukola nnyo naye tetufuna kingi tufuna kitono. Balumiriza bannakigwanyizi ababasuubiza zibbasale ne babajjako n'ensimbi kyokka ne bataganyulwamu. Olina kugamba nti okubawandiisa bonna nti olina bameka nti 4 njagala emitwalo 4. Bagamba n'obufumbo bwabwe buli matigga olw'obutabanguko obuva mu kukola emirimu gino. Bw'alaba ng'okola okedda ku makya oddeemu odda 2 oluusi bagenda kukutikka tosobola kuleka amayinja go butagafollowinga wajje gakoze eki wajje galaga. Olina okudda ne ssente olina okubalansingako ekamulyeko oluusi naye teyazze nazo olugira nga ye atandika ottabuka. Basabye abazira kisa okubakwatirako okufuna ebyuma ebisala amayinja n'ebikuba amazzi kuba mu budde bw'enkuba amazzi gajjula mu binnya gye basima amayinja. Tusobola okusuubula wano amayinja gaffe gafiinyi ne tupangisa ekifo ne tukiteekawo amayinja gaffe ne gaba gabbeeyi okusinga wano. Naye tetulina kyuma kigasala. Kyokka nga yadde okusoomoozebwa weekuli bagamba nti balina bye baganyuddwa mu mulimu guno. Naye ffe gutuyambye kubanga abaana baffe tubaweeredde mu kunyigirizibwa naye abamu basomesezza abaana baabwe bamaze. Kasaato mu kwogerako nabo abasabye okukuuma obulamu bwabwe nga balaba abasawo buli we kyetaagisa. Njagala kubasaba wakati mu kukola ennyo bwe muwulayo ka pulogulaamu konna nga kabyabulamu oba kubakebera kansa w'amabeere oba wa mumwa gwa nabaana oba byonna bya HIV oba musujja oba mujjumbire. Abawabudde ku butabanguko mu maka n'okutereka ku nsimbi. Nsaba tuleme kubeera batabangufu tubeere nga tuwuliziganya tubeere nga tukola ntalo ate nga twefaako mu ngeri endala. Oluvannyuma abagabidde Gomesi ng'ebirabo okuyita mu lunaku lw'abakyala. Oluvannyuma Kasaato asisinkanye abayizi abawala n'abalaga obuvunaanyizibwa n'omuwendo gwabwe ng'abakyala b'enkya. Like boys and men, and when they get attracted to your beauty, to your structure, to your everything, sometimes they are tempted. They are what? They are tempted to say things. They are tempted to touch. They are tempted to take you anywhere. If they find somebody who is not empowered enough, kasombusa kamu n'akagambo you are beautiful kayinza okuwanga future tozeemu kugikola ki. Sharifu Sebunya yakusakidde gwire lino Crab Kid TV.